abasinga abakikulira kino ekitundu bafuba nnyo kirongoosa naye abantu ngaffe ababeeramu tuli bakyafu nnyo. Abatuuze b'omu Katanga beekokkodde abakulembeze baabwe abatavuddeeyo bayamba ku nsonga z'ebyobulamu mu kitundu kyabwe ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Ddala ono Katanga mufu bukyafu buyitiridde emyala. Okwogera bino babadde mu kaweefube obw'okulongoosa ssaako n'okugolola emyala olw'obukyafu obubadde busaanikidde ekitundu kyabwe nga bayambibwako Church ya St. Peters ekiviiriddeko abantu baabwe okufuna endwadde ezitamanyiddwa. Church ya St. Peters okulaba nga tuddiza mu bitundu ekituufu eby'obuyonjo mu Katanga byo ng'obworabye bibi ng'obworabye trenches ezo ebicupa by'omu asuula wasanze so olaba nti eby'obuyonjo byo bibi. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze bano bagamba nti abakyala be basinze okuvaako obukyafu olwa pads ze basuula mu myala ate omuzannyirwa abaana baabwe era bano batunnyonnyodde n'obuzibu bwe basanga mu Katanga naddala obwekuusa ku nsonga z'obulamu. Ddala ngaffe abakyala ebintu bye tukozesa nanyawondoza obitimu bitegeera ozuuka ku makya osanga oli akisudde mu mwala nga bwe kiri ate tulina abaana abato endwadde mpitirivu olira oli nti omwana oli addukana oli ali biki kale yo Katanga yeetaaga nnyo abakulembeze bannange tubyegedde onaona gye bali paliyamenti wa wonna batuyambe. Ate yenna abakyala w'omu Katanga Ayebare Anet asabe ab'ekitongole kya KCCA okuvaayo okubatuusiza amazzi amayonjo okubazimbira ssaako n'okubagogolera emyala okusobola okutumbula ebyobulamu n'okuziyiza endwadde mu kitundu kyabwe. Gena babbi nabo bangi okwongeramu security bw'obanga oyingiramu n'olekawo akagato tukasanga akasepuki nako tukasanga kale kwegamba security yo tujagalira ddala ate na ne KCC okwongeramu amaanyi n'obuyonjo ng'okuzimbya emyala n'okwongera mu taapu z'amazzi. Mu ngeri y'emu Reverend Father Simon Peter Nyombi asabye gavumenti okuddukira abantu bano naddala mu byobulamu era mu ngeri ey'enjawulo bawadde abantu ebintu eby'enjawulo bye bayinza okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Tuli mu kiseera eky'okujaguza emyaka 13 nga tuweereza mu buweereza obwo obw'okukwatizaako omuntu oba wansi okuba omulanga eri amakanisa n'ebitongole ebyenjawulo ne gavumenti okutwalira awamu okwongera okutukwasizaako mu mulimu guno mu buweereza bwaffe buno obwa Katanga. Ku lwa MRU TV Sebata Andrew yakusakidde eggulire lino.